gwe Katonda alonda abakulembeze bwe tubanga ayi Katonda omukulembeze gwe watuwa nga takyatukiriza na kusaba Mukama mukyuse otuwa omukulembeze anatusobozesa okusaba anatukiriza tube n'emirembe mu nsi yaffe. Export TV to the world. Musumba Tomusange Katonda zatu yambe mirembe gyonna Esaala eggwanga liwambiddwa Mukama golokoka ojjotulwanirire eggwanga lino erya Uganda tusobole okufuna emirembe nga bannayuganda tusobole okusaba tusobole Mukama okuba n'eddembe kubanga ensi eno yo Mukama gwe Katonda alonda abakulembeze bwe tubanga ayi Katonda omukulembeze gwe watuwa nga takyatukiriza na kusaba Mukama mukyuse otuwa omukulembeze anatusobozesa okusaba anatukiriza tube n'emirembe mu nsi yaffe. Mukama tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe era omaze okukikola mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekyo kiwedde. Omukulembeze Esaala asabidde mu kkubo wakati bamulemesenza okutuuka ku Office za National Unity Platform ewabadde wategeseddwa okusaba olunaku olwaleero. Afite mitiyana yewali kyaki ye embeera bweti bweri timujja kusinza Katonda wammwe babaleetera mundu ensi erina kutambulira ku mundu nga tebakkiriza n'abantu kusaba nammwe mmanyi muyina Katonda gwe mukkiriza abasirikale muweddeko mumanye Bishop awambiddwa atwaliddwa mu drone naye bassebo ne bannyabo abawagira Museveni ekituufu mutubuulire muli basiru tubeesonyiwe kubanga g'amazima mwe mulabira ddala mu bwongo bwammwe Bobi Wine ali kulwanyisa Museveni naye ne mwerabira nti kumwe mwenna abamusapooti n'abasirikale abali ku ssaawa zino nga bwe mubalengera bwe bagenda mu maaso n'ebiragiro bya Mukama waabwe we balwala eddwaliro amalwaliro balina Kiruddu ne Mulabu. Wenjogerera ssaawa ya leero eMulabu w'ogendayo ng'omukyala nga weetaaga sikaani oba omuntu yenna yeetaaga sikaani munda eri mu $30 eri mu $100 sikaani eya gavumenti mu ddwaliro w'ovaawo nga bategedde ekirwadde ekituluma n'ofuluma wabweru n'ogula eddagala ebyo biri mu ddwaliro eMulago ne Kiruddu tebasobola kufandinga yadde akacupa k'amazzi eryo ddwaliro omuntu owalemererwa n'afa n'osasula ssente okuggyayo omulala tekiriiko oba oli musirikale oba oli munnansi ebyo bigendera ddala mpaka ku nguudo ezitutambuza bigendera ddala mpaka ku leeti w'ebizimbe bigendera ddala mpaka ku mafuta getunywa bigendera ddala mpaka ku mmere ne bikosa n'omulimu. Bobi Wine ebyo byagezaako okubanyumira singa tukyusa eggwanga lyaffe bino tugenda bwesi mazima ddala lenge bali bize bakola naye ppate za muwoozi zitambula azitegeka buli wamu waayagalira watuuka mu disitulikiti azitegeka mu kibuga wakati bannamawulire abakwata muwoozi ebifaananyi ne vidiyo teri ali mu kkomera teri akubwa abasirikale bamusitulira nako kamera ze abo tebasirika ebiye bigenda mu maaso nga weeyagala
naye ffe n'okusaba abasumba bawambiddwa basize mu kkomera n'abakulembeze abatwala nga tugenda bagamba abantu bakola batya okukyusa ensi yaabwe neeva mu buwambe bwe. Uganda mukyali mu kusaaga nno naye twetaaga okwenunula. We kiba kituuse ku kino ng'olunaku olwa independence buli muntu lwe yandijjukidde mu kuyita mu kusabira eggwanga lyaffe, n'oba ng'osobola okugaana n'abasumba okusaba. Omusumba Tomusange Esaala agisabidde mu kkubo. Olw'amagye agasazeeko Kampala ne gasalako ekitebe ky'e Kamwokya ne bawamba abakulembeze omuli Bajjowero Ssennyonyi baani just kukuŋŋaana kusaba ng'ab'ekibiina. Ku lunaku luno olwa Independence Day abantu bawambiddwa era bangi bakwatiddwa. Ekibuga kiri ku bunkenke. Naye nga Museveni tonnatubuulira abaatemula abaana baffe Kaseese, abo bo mwaboogerako bwogezi basobola okuyingira eggwanga lye mulinamu security bweti, ne batugumbula abaana abato ne babasalako amabeere ne babaleepinga, abalala ne babawamba. Bibadde wano Kaseese. Ne mugamba bayeekera bava Kongo we basobolera okuyingira eggwanga ne mutakwatako yadde omulema, ne mutakwatako yadde omu. Naye ku Bobi Wine wakugamba nti agenda kubeera wano olw'okutya kw'olimu nti kati mwatuuka kutwesibako bwesibi. Teri kyakulwanyisa ky'otajjaayo. Kati ssaawa zino e Kamwokya oyiye Mamba, oyiye Male, oyiye Ssemutundu, oyiye Mpuuta, buli kyakulwanyisa ne byeweekolera obireese. Bobi Wine aleme kwogera eri nsi, aleme kwogera eri bawagizi be, aleme kukyusa ggwanga, aleme kubuulira ggwanga mazima. Ffe tukimanyi kyotya. Naye nga pate za muwoozi zigenda mu maaso. Era pate muwoozi w'aba ategese bannamawulire abakwata ebintu bya muwoozi tebabakwata. Abakyagulanye na kati bali mu makomera, abamu balema, okuba n'obafiirako bufiizi. Ne Museveni saagala olowooze nti Uganda yonna abantu basiru. Nga we mukuŋŋaanya bano ku pate za muwoozi nga bazze kulya ne mubateerawo abayimbi ne muddira baasi ne mubasomba ne mubawa omutwalo, si buli omu nti musiru. Saagala olowooze nti Uganda yonna mugisiruwaza. We muba musobola osiruwazaako ku miliyoni 4 nga musobola osiruwazaako kano akakadde ne kalowooza nti tugenda beera mufuga bbiiri yammwe eriryo tugatteko n'erya mutabani we. Ekyo kikafuuwe. Ekyo kikafuuwe. Museveni weekoze ebintu. Museveni okoze ebintu mu ggwanga lya Uganda. Museveni otulabizza ennaku. Museveni otukaabizza amaziga. We are leaders and we come to engage you. You got to talk to the spokesperson. I'm just here to the spokesperson communicates. For you, you're here with Brown. You want to understand what the issue is. Because we are a political party, we had a press conference. Don't run away. Obviously, tell us why you I don't know. Yes. Why spread the journalist? Where are you taking him? Where are you taking him? You are officers of the law and you are breaking the law. At our offices, your men surrounded the place, they've been beating people, arresting them. So it should be you telling me. I'm not allowing you. Eh? You're not what? You're not what? You're not allowing us. Why? Why aren't you allowing us? Under what law are you not allowing us to have? Help us understand. What is the issue?
By the way, who are you, sir? You've not introduced yourself. Me, my name is Joel. For you, who are you? Where are you taking? You just come, there is a vehicle here, then we go and settle this. A vehicle to do what? I have my own vehicle. Where is your vehicle? What do you want? We have our vehicles, but Excuse us. Excuse us. Wani aliwo n'omusajja Museveni. Kyuse otuwa omukulembeze anatusobozesa okusaba linnya lya Yesu. Amina. Ekyo kiwedde. Choke out your head. Wewe unakamata nani? okay, let me just Njagala olunaku lwa leero tulidedicatingire oba tuluweereze baganda baffe abo abali mu makomera watali musango. Njagala olunaku lwa leero essira tuliteeke ku baganda baffe abaabuzibwawo abali mu 10 awatali musango. Olunaku lwa leero erina kubeera independence, galina kubeera meefuga, naye geegana ameefuga ge mulaba. Meefuga gakuwamba baana b'abantu, babba b'abantu awatali musango. Meefuga ga butemu, meefuga gakuwa. Olunaku lwa leero mwe bannamawulire njaga kino kye bakwateko sesanga batemu n'amawulire munnamu bamwambye nga tewali musango. So njagala okutwala omukisa guno okuzaamu amaanyi famire z'abaganda baffe abaawambibwa, abasibiddwa makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa nti tebinnaba kuggwa. Obwenkanya bujja kubaawo kubanga ekkooti gye tukolagana nayo ate yo y'amaanyi okusinga kano ka gavumenti ka Museveni ne babbi banne. Njagala obazaamu amaanyi nti temugooka, temutya, temugwamu ssuubi, temwerabira abantu bammwe. Abo bantu bammwe, baana bammwe, babba bammwe, bataata bammwe, ne naffe baganda baffe. Ekiri mu batuukako kye kisobola otutuukako n'okutuuka ku buli Munnayuganda. Tetugenda kulekeraawo, twagala muddemu essuubi nti ensi yonna eyimiridde nammwe n'ebitongole eby'amateeka ebyetoolodde ensi yonna nabyo biyimiridde nammwe. Temuggwamu maanyi, temulekerangaawo okubanja abantu bammwe, naffe tetugenda batiririra, tetugenda kulekeraawo kubanja baganda baffe abo. Olunaku lujja kukya nga tulina wa booda. N'olw'ensonga eyo ffenna kitukakatako okwegatta tulabe nga tutaasa bannaffe n'eggwanga lyaffe okutwalira amu, twewonye bano abatemu, twewonye bano abatujju. Mwebale nnyo, mwebale ddala bassebo ne banyama. Export TV to the world.